Good morning, Eric Yiga in Mukono. Jebarako jona jorutake engalo ekibina kyo nkimanyi sijja kukyogerako kubanga jagamba onayagala kungobya. Kiki ekiriyo this morning? Yayanziza nnyo SPD emwanyinaze Jennifer Fulufiga. SPD sirina kibiina kyonna sirina kibiina kya byabufuzi kyonna kyendimu. Nze buli kintu nkiraba bulabi. Sabiti ewedde ebibuuzo ebya siniya oba ebibuuzo eby'ekibiina ky'omusanvu byakomawo era Mukono abawala 173 be batatuula bigezo ebya kibiina ky'omusanvu. Kino kyawaliriza omubaka wa President mu disitulikiti ey'e Mukono ate nga yatwala ekitundu eky'Ennakifuma Mike Segawa okuvaayo n'alaga obwenyamivu ng'agamba nti kino kyonna kivudde ku bagoba aba bodaboda bagamba nti bano bayambako okutwala abaana bano ku masomero naye ate gye biggweera ng'abaana bano kasaba tebafuyirirako amabeere nga batandika okubaganza. Omwaka oguweddeawo nga guggwako twakulaga emboozi mu bitundu eby'Ennakifuma ng'abaana abawala bangi bavudde mu masomero olw'okuba nti bafunye embuto ate nga kino abakulu b'amasomero bakiteeka ku bagoba ba bodaboda. Era wano mbaka wa Pulezidenti we yaviideyo n'asaba abagoba ba bodaboda bano okwekuba mu mutima balabe nti abaana abo nga bannyinaabwe ate abamu nga bawala baabwe. N'abagamba nti ku mulundi guno tebagenda kutuula nga batwala ebyokwerinda, bagenda kuvaayo n'omukono ogw'ekyuma okulaba nga bakolebwako kubanga bano bafiirizza nnyo abaana bano future yaabwe. Wali babadde nga waya mu Resort Media mu ofiisi ye ku nsonga eno, Mike Segawa ensonga eno agirambuludde bw'ati. Obuzibu bwange obusinga obungi buli ku bakwano bange aba bodaboda. Era Ennakifuma kuba twafuna lipooti ti bannange muyamba ku baana baffe okubavuga ne mubatwala ku masomero. Naye ate abaana baffe bananga okufuna ku mabeere ate munanga okubabula ebigambo eby'ekisirusiru. Mbasaba aba bodaboda mumanye munno oyo mwannyoko oyo mutoowo olina okumuyamba okusoma olina okumuteekamu ate ebintu bikola ki bimujja. Yoyo omubaka wa Pulezidenti atwala ekitundu eky'Ennakifuma Mike Segawa ng'ayogera ku nsonga y'abagoba ba bodaboda. SPD nnyo katono oyogedde ku nsonga y'abasomesa mu disitulikiti ey'e Mukono okubeera abatono. Era mu ngeri y'emu omubaka wa Pulezidenti kino ekitadde ku kuba nti disitulikiti y'e Mukono n'okutuusa kati tugenda myaka 3 tefunanga kakiiko kagaba mirimu olw'endoliito eziriwo wakati wa ssente wa disitulikiti Reverend Peter Bakalwa Mukasa saako n'omukyala Stella Kyondo ng'ono public service gwe yaleetaddewo ate nga ye ssentebe agamba ono talina kubeerawo olw'ebintu ebitali bimu nga bamu bagamba nti bano balina obutakkanya bwabwe ng'abantu ye ssentebe kyawakanya. So kino embeera eyo RDC agamba kimu kiviiriddeko abaana okukola obubi kubanga abasomesa batono ate nga abaana bangi mu bibiina naye ate nga balina okubasomesa batono. So embeera bwetyo bwekedde wano mu kibuga eky'e Mukono. Over to you. Tabakaluba Mukasa yangambako olunaku lumu yes they had that problem in Mukono neyinza okuba nti problem eyo tebeeranga resolved up to this time. Tugamba be a leader, be that you are, wagwa okulira district, resolve that.